Alright, nkwanirizaako mulungi atugoberera era tuloba ku Open Mic Media wamu ne Ice TV. Right now nabasuubiza nti buli kaseera njaba leeta ebipya mu music industry awamu n'ebitambula mu current affairs. So right now ndi wano n'omuyimbi Ashojje okuva mu bitundu eby'Entebbe era nga tugaba n'emboozi ye ebitambula music industry. Music gwakola awamu n'ebintu eby'enjawulo byakwasaganyaako. Muzikirize mwanirizeeko asooke ababuuzeeko. Ashojje, nkwanirizaako muganda wange. Kale ssebo. Nsanyusa obbalaba n'obbasanga nange. Akulaba ku Open Mic ayagala okumanya Ashojje yaani era akola biki? Ashojje muyimbi. Nyimba era ennungi ezinyumira abantu. Ashojje nyimba Afrozouk. Naye era mu biseera byange nga si byakuyimba. Nze ndi mubazi kapenta. Ategeera ddala kyenkola. Atera ne mu music nakyo ntegeera kyenkola. Alright, awo nyimba tutandikire. Oyina ennyimba mmeka era nnyimba kizwa nti nnyimba zaizo zennyina kano kayimba kesinga okwagala okuyimba? Ennyimba nina nnyingi naye ennyimba ssatu sofa zo nange bwe nziwulira zinzitamu omuntu. Ze ziriwo ezo? Nina General, nina X n'okusingira ddala abantu basinga okwagala mu Ntebbe Viola. Viola? Viola kagenda katuwe mutuma akapera akayimba ka Viola. Okay. Nti I wanna be your best friend. Nti you're my baby nga kyendota kyolota. Few the first about second. Onyweza nga kyokute tota mu byamaguzi goli kya bay. You're my baby, we talk nguzi. Oh, let me take you to the promised land. Baby lady, munse subize. Laba ekula lyo mulunjo natalina kamogo. Amukwatako bisago. Ekula lyo mulunjo natalina kamogo. Nze ansibye ndi ku mutego. Baby, you're no Viola. Omwana w'abandi omulungi Viola. Omwana w'abandi Viola. Omwana w'abandi omulungi Viola. Akayimba kano kajja kyambongo obwo? Akayimba kajja naye nina writer wange yampandiikira ennyimba ezo. Yes, so twalondako mu nnyimba ezaali zisinga ne tulondamu Viola. Ze yasalawo tuyimbe Viola yadde nti yali writer wange naye ekyennaku nti Viola ebyaddala bambi yafa. Naye rest in peace Viola, yonna gy'oli. Era mba mutumidde. Viola oba mutumidde. So twagala okukola bw'omala okuyimba akayimba ka Viola kajja olwambeera ki ng'akyaliwo oba nga amaze okufa? Yali amaze okugenda. Biseera ki mwaka ki ogwo? Amaze emyaka 3 ng'afudde. Bambi nga kitalo. So emboozi yo kazuka egikomya osija gigenda mu nnyo. Tugende ku nnyimba endala. Kayimba kyakalanga ojjeko Viola k'oyinawo? Waliwo X. Waliwo ne General. X wakayimba mu biseera ki nga Viola amaze okuyitawo? Essebo. Kagenda katya? Ayimba ka X ako nakayimba nali nafunamu obuzibu n'omuwala gwe naddamu okwagala ng'ovudde ku Viola. So kagenda bwe kati nti I don't wanna anybody use like you. Saagala lwabiravu byo katonsuula eddalo. Saagala I don't wanna anybody use like you. Saagala wayingire no gye guva olinye yamaje X okumala obugonyabula kumuli tuba ne gwanyiza wabiroberamu wantama leka nkyatule ogwange nagukuwa mu kyenda labayo wansasula mu nakwenda like I used to see got you so useless subito ina mikisaga yo hopeless. I don't wanna anybody use like you. Saagala yeah, like that. Akikayimba aka X akayimba ko kayimira mu mbeera ki ngera kayali mbeera ya maziga? Ebintu by'omukwano kangambe tebimbeeredde byangu. Oluvannyuma lw'oli okugenda Viola nabeerawo kebbanga nenfunayo muwala gwe nali njagala era gwe nali nsuubira nti ajja kunjagala naye mazima yanjuwa ku end. Era bye yakola byonna saabisima. That's why nafuna oluyimba lwa X.
yensonga okuyimba oluyimba luno olwa X. Ashojje nga njagala nsooke nkomewo katono nnyo nkuzeeko emabega sooka otule ku bulamu bwo before nga tonakuyingira mu byakuyimba. Essebo obulamu bwange tebubadde bwangu ate era sijja kugamba nti era bwangu. Bubadde buzibu okuviira ddala nze okuva ku ssomero paka okutuuka lwe nagenda mu carpentry. Nze nkoze emirimu mingi ngikoze naye mbadde wa kisa nti Mukama ampadde obwongo nsobola okuyiiya kuba emirimu gyonna nsobola okugikola. Yes, naye obulamu tebumbeeredde bwangu. Kitange naafa, maama wange byali bingi bisobola kwogera ebinkwasa n'ennaku. So obulamu bwange bwo sijja kugamba nti bwangu naye nga Mukama azze akulabirira watyo mpola mpola. Yes, awo wenyini njagala soke tunulemu katono nnyo nsonga ki ekusindiikiriza ogamba nti katandika oyimba? Nze tewali kyansindiikiriza wabula nze kuva mu buto bwange njagala nnyo okuyimba. Yes, njagala nnyo okuyimba era nze kakubenga mu ssomero nze nali muyimbi. Mu masomero genje nga nkoleramu kye nali nsobola okukola kyokka kuyimba. Yes, era kye neewulira nti nsobola era nkisobola. Yes, so kyekyo siina yansindiikiriza wabula kiri mu mmeme yange era nkyetaaga. Okay. Ennyimba zino ez'amaloboozi era zirimu messages zibanga ebitontome. Nnyimba abayimbi bangi abaziyimba ate zirimu competition y'amaanyi. Gwe osaze magezi ki okubitinga competition eno? Competition etya nga ki mukuwalana kukola biki sikutegedde. Like munyimba zino ez'amaloboozi ka music gwoyimba ye music gwetwandise music w'amaloboozi. Yes, music abeera messages. Bayimbi bangi abamuyimba ennaku zino eno era nga balina competition y'amaanyi nti buli muyimbi amerukawo buli olukya ate nga music style yemu bwetyo. Gwe kapya kikugamba nti omuntu olya music wange kino kirungo kyennyini ekyenjawulo ekyawukana ku bayimbi abalala. Music wange bw'oba omuwuliriza nti message gye mba musindikiddeko ebeera sometimes nze oluyimba luva ku nze. So nti omuntu n'omulala bw'aba aluwuliriza kyemmanyi sinza ayitamu eno embeera nzekka. Ezimu mbeera mugumya ne mugamba sigwasembye sigwasoose so naye guma nti nange nakiyitamuuko. So ekyenjawulo nti oluyimba lwange nze nga nze mmanyi tezitambula bulungi era n'eddoboozi ddungi kisobola okusikiriza oziwuliriza ne bwoba nga toyi ng'oli mu mbeera zezo nga toli bulungi osodduliza n'ofuna n'odda mu mbeera eno n'okakkana. Awo Ashojje ekyenjawulo okubuuza ekirala kye kino oli wakutunuulira ayinza okulaba nga rasta olw'enviiri ate ennaku zino abantu bangi balina bias ku nviiri ezo era katukaze omusirikale n'akusanga mu kkubo ng'osibye akaviiri akagamba bano bayaaye okyogerako kyekyo. Ate omuntu kati ekyo sina kyakukyogerako kyamaanyi wabula omuntu okukuza oluviiri luno n'alujjayo tuse ne zituuka wano we ziri oyo omuntu aba talina bikolobero ku nsi aba talina kikolobero kyakola kubanga bw'okolera ekikolobero bazisalako era muwe barastaman gosanga nga alina enviiri nga yazikuza ne zigwa ku mugongo aba tamanyi kukomera. Yes, wobeera n'enviiri n'okola omusango bazijjako bujja. Tuli bantu balamu era nze sirina zifunamu buzibu n'abantu bempangala nawe. Nti music gwoyimba asinga kwattractinga bakyala ka music asinga kwata nnyo ku bakyala. Nja ku some line ey'abasajja ng'aba Unknown, nja ku some line ey'abasajja ng'aba Liam Voice, nja ku some line ey'abantu abayimba music bwatyo. Ku nsonga y'abakyala eyo music oyo takusikiriza nnyo okukola competition y'amaanyi obukyala tebukugwira nnyo? Nze ndowooza gyakomya okummenya omutima nange sikyayina nnyo laavu ey'amaanyi eri awo era ndowooza obukyala kyeva tebunneeyunira ndowooza okulaba nga heartbreaker. Siina bakyala era tewali olabikumenyeza bangi emitima oba be bammenye okakasa. Okay, katuwe kizampe ennyango yiino ku mukyalo wa Kabina n'omukyalo w'Ebbeere n'otwalako aliwa? Mukyalo wa Kabina n'omukyalo w'Ebbeere badde nsaatukiddemu ku gundi enerezeeko.
awe nyini wenjagala so tumulemu katono nnyo tukome ono kindo kyokubiri nga tuline Ashojje wano wenyini ku Open Mic Media. Okay, anga nchaline Ashojje tuli ku bibuuzo ku music industry, tuli ku music we engija za mutambuzaamu, tuli ku challenge ne achievements byafunye mu music industry. Wenyini Ashojje wenjagala otandikira we twakomye so far music industry maze mbanga ki? So far tezezo omwaka nga gumu n'emyezi. Yes. Kuba otandika okuyimba. Essebo. Birungi ki byolabye nti bino bukyantandika okuyimba byo mbifunye mu music? Sijja kulimba nti nina ebyamaanyi byeko okufuna bafanzi emikwano. Yes, naye siina kyenyinza okugamba kyenafunyemu kino gyeko nza okuteekamu. Sofa gogamba nti bukyantandika okuyimba toyina kyewafunyemu. Waliwo akola byonna agamba nti Ashojje yalabeka aludde ku byokuyimba. Challenges kizosanzeemu bukyanga oyingira music industry eno? Challenges ensanze naddala mu ssente. Sanze obuzibu mu ssente. Ogenda n'otwala oluyimba recordinga naye oba oli awo ssente ate zirumalayo ne zibula ate olina kuyiriba kuddamu kujjayo oluyimba. Ng'ovudde ne ku ekyo nina abaana bange bentambula nabo ba dancers. Mbeera nabo naye osanga transport bw'oba ogenza okuperforminga oluusi tewali transport. So nsanga embeera eyo nenyiga naddala okusinga ku kyessente. Nayogerako n'omuyimbi omu upcoming nangamba one of the challenges basanga mu music industry nti baproducer batunda ennyimba zaabwe. Kyolwo kifunyeeko mu bulamu bwo? Sikifunangako. Ogyeko nze obuzibu bwe nasanga baproducer abo okolerako mu gundi ng'oluyimba olina oluyimba olumu lwe nakolerako mu studio emu naye beeyisa mu mbeera etali nnungi era nakomako olwo saddayo. Bakola ki exactly? Bakuyisa mu mbeera eraga nti bwe wajja omuyimbi omulala gwe bamanyi gwe ne woba ng'oli mu studio nga bakufulumya. Basooka bakola ku oyo? Nga basooka bakola ku oyo. Ate nga nange baba bansabye ssente nenkola ki? Nenzibawa. So naye ssente zange tebazibalamu value naye ate nzijja wala. Anyway, awo nyini lwaki osala oyimba music ono notema music ono aleka ennaku zino? Kwa ennaku zino abimbi bazze abimba music aliyanga awemula. Lwaki gwe osalawo okuyimba music oyo aliyanga alwawo okuleeta fame? Music oyo nze yanyumira. Naye kuba bwe ntuulako ne maama wange kawe baganda bange babaani yonna gye mbeera oluyimba lwange nduyimba bulungi era baluwuliriza bulungi era bazaagala. Era tewali atasobola ddukuba wakaawe gyali. So nze nganze kye music gwenjagala ate gwe mpuliramu emirembe. Yes. Ate bana music awemula bo bagamba ekigambo kimu wa bibiri. Bongeremu amaanyi mu kuwemula. Kuba kyekyo buli omu kyakola kyabasobola era kibatuusa wangi. Yes, naye ate nze nganze sijja kusobola nja kuyimba zino ezange. Okay. Muyimbi ki mu music industry ya Uganda gutula n'ogamba nti singa Mukama mpa omukisa njagala nfaanana omuyimbi oyo, njagala mbe ng'omuyimbi oyo? Obudde buno takyali muyimbi. President yafuka president. Sebo. Owewa. Yafuka president wewa? President wa Uganda. Aliwo yaliwo oyo. Exactly. President wa Uganda omulonde. Awo nyini twagala okumanya Ashojje olugendo lwosofa music industry nga olutunyumiriza. Bantu ki boogamba nti gundi bambeereddewo nnyo bukyantandika okuyimba? Twambeereddewo naddala kutandikira ku muzeeyi wange gye nkolera. Ambeereddewo era lwateekako enviiri zino teyangoba. Naye ate abamu bw'okuza enviiri batandika kulabanga muyaaye. Era muwe ekitiibwa ky'amaanyi. Ambeerawo ne bwe mugamba nti ngenda kukola kino aŋŋamba oli w'amaanyi. So era omulala tulina ttiimu yaffe bagiyita Cows Music. Naye era nange kaŋŋambe nti ye management yange ate nange ndi omu ku ttiimu eyo managinga. Yes, so gye nsobola okwebaza nayo ne ŋŋamba nti
naye nkoledde kyamaanyi okubanga oluusi esobola okuntambuza netutambula netugenda netukola wano netupaako netupafominga nenoonyeza nti kati ogenda kukola kino. Ashojje okusoma kuwagenda kyenkana ki? Okusoma nze nasomera ddala. Ebitabo wabikwata ebiwera era olina akuyimbamu osobola okukakasa ebitabo? Nze ebitabo sibinaako buzibu kiveeko kyomanya nina ebitabo. Alright, nga tumaliriza tumirawo ku bantu bogamba nti botasobola kuleka mabega nga tumaliriza show yaffe eno. Ntumirako mikwano gyange ne bafanzi bange yonna gye muli mukola kyamaanyi neyanza twongeremu amaanyi nja kutuuka gye ŋŋenda ate so era nentumirako ne maama wange yonna gyali ne baganda bange. Alright, akwagala akufuna atya ku mitimbagano egy'enjawulo era ne ku namba yo ey'essimu? Abaneetaaze kuba era mpafominga buli wamu waba neetaaze ku namba yange oba ku namba ya management yange. Yes, eyange eri 0752 9 3 03. Ne namba ya manager eri 074 66 64 62. Okay. Ashojje akwagala ku social media za kufuna atya? Nina YouTube, ndi ku YouTube nkozesa Ashojje Music. Nina TikTok nkozesa Ashojje. Nina Instagram wonna nkozesa Ashojje. Era abawagizi bange mwenna mbasaba mu following mulayikinge video zange. Abawagizi bange mwenna mbasuubiza ngenda bawa music omulungi era nsaba mumpagire mu buli music gwendeeta era ninayo oluyimba olupya lwendeeta bayita Don't Be Like Them. Essaawa yonna lujja nsaba mu following mulayikinge. Basibule n'akapera tuve wano. Ngenda basibuza akayimba ka Viola kuba kensinga okwagala ennyo era abantu ke baagala ennyo. Tiyono Viola omwana w'abandi omulungi Viola omwana w'abandi Viola omwana w'abandi omulungi Viola. I wanna be your best friend. You're my baby nga kyendota kyolota. You the first abo second. Onyweza nga kyokute tota mu byamaguzi goli kyabbeeyi. You're my baby, but nguzi. Oh, let me take you to the promised land, baby lady. Munse subize. I promise I will love you, me Viola. Allow me take you to the promised land. Abasigadde baleke bayakuza. Mulavu bawaguza bo waguza. I promise I will love you, me Viola. I love you, take you to the promised land. Abasigadde baleke bayakuza. Mulavu bawaguza bo waguza. From uptown girl to me downtown girl, Viola the queen of my heart. I promise I will love you, me Viola. I promise I will love you, kusanyu se. Alright. Awo nyini wenja atufundike programu yaffe eno naye nga nkujjukiza otana kusubscribing abango subscribing atubenga osharinga link nemikwano jo mara basoloka embozi ejizuma bwesti. To them next time bagalize kiseera ekirungi mukama abankumire.